Sinkulamusizaako mukwano gwange najo sinzo bango otuuliza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeerako gwe yenna atumbula channel eno gwe mukwano gwange habula gwe atanatweyungako kiri ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba ng'otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza mu diaspora mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwe bali kwekumira ku mayingo gano olunaku olw'enkya olunaku lwankya mulindwa nginaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu 2025 bannakawempe North we basalawo ani gwe baagala abakiikirire mu constituency yaabwe jjukira byonna ebizze bibaawo gwe mukwano gwange ali yampuliriza naddala mu nominations mu bio elections nga ab'ekibiina kya National Unity Platform bagenze okukubira omukiise waffe Flaga Bearer waabwe Council Nalukoola Luyimbazi Elias ebyaliwo wabiraba police nga government we are deploying a police amaje abajeti aba UPDF aba CMI ngibe tebinnavaawo basookera ku kitebe ekya National Unity Platform ne bakisizinga ne bakisalako saako ne ku School of Leadership ebyo nambi kujjukiza nga bwe byali nabyo basalayo tebaakoma okwo ne balumbagana amakaga president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basiisiira wabweru w'ekikomera okumala ebbanga eryawerako era kigambibwa ku ofiisi ez'ekitebe kya National Unity Platform ebintu bingi ebyaconficatingibwa omwali laptop ebintu bingi ebyali biwerako documents n'ebyaplantingibwamu nga ekibiina we kyabitulaga kaakati ebyo byonna bikutwala butereevu ku ki ekibadde kigenda okubeera mu kalulu naddala by elections abantu abakubiddwa emigga bamenyeddwa battiddwa ababwiziddwawo abatwaliddwa mu makomera lwa nsonga ki lwa kalulu kano kakawempe North naye ggwe ani agenda okubeera omubakawo ani gweyagala akukiikirire ye bw'oba oyagala akukiikirire nsonga ki gy'owa akukiikirire waki oyagala oyo omuntu yaba akukiikirira neffe abasinga tukimanyi naddala aba National Unity Platform nkimanyi amaaso tumugajja ku Council Nalukoola abasinga mugamba gwe mwagala abakiikirire simanyi nsonga zammwe temunnazimpa naye mmwe abasinga bavuddeyo nga mugamba Council Nalukoola yaba akiikirira wa National Unity Platform Kawempe North constituency jangu mu comment section otangaaze eggwanga olowooza lwaki ye yandibadde akiikirira essaze eryo ng'omukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza era we bali kwekumira ku mayingo gwala tunatweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko oba ng'oyagala otweyungako mu comment section otweyungeko sobole okuba nga tuteeseganya wamu naawe otangaaze eggwanga n'obubaka obwo mbalekeddeko mikwano gyange abampuliriza mbaagala nnyo mweraba yes oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingibwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda Dani ku Airlines e Kenya
nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,1500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange aleeyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.